oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Bakazi sanga omusajja omu alina abakazi 12 oli musumba gwoyogerako kati omusumba talina life. Omusumba yabagamba mbadde musibe mu kkomera ebbanga nanjagala kwesumula. Omusajja yeesumuludde, mumuleke. Gwa amagezi amalungi ge mulina mugawe abaana bammwe, ab'eŋŋanda zammwe, abantu bammwe. Bwe mwatyo mubagambe bawase nga bwe mwagala. Ye Bugingo ayagala Susan, kyayagala ayagala kuwasa mukazi we, ayagala kubeera ne Susan we bazaale abaana. Naye nga mugenda mu kkooti. Mu kkooti atwera tubadde mu kkooti. Bugingo abadde era mu kkooti. Mabirizi abagaseke y'amabirizi. Tuwaliwo ttabu. Myaka 2 nga muwoza gwa mabirizi. Nga tujja kuwoza. Ate ne bwe tuzaala abaana bwe tweyongera okugaggawala kuba kati Bugingo agenda gaggawala nnyo. Kubanga kati yafunye fuel. Yafunye amafuta amapya. Yafunye amafuta amapya nga Susan gagenda muteeka. Mmanyi ogwo okubeera ngo emulaavu empya. Omanyi ekitegeeza. Omanyi omusajja oyo okunyumira kwanyumira mu Bugingo. Nagezi ne mutunuulira bw'ati nga tunuulidde Susan mu maaso bw'eti ne ŋŋamba iraba love. Look at this beautiful love. Omusajja love eno yonna nga yagisirikidde. Gwe byakola wali obirabyeko ng'abikola Teddy. Ate abakazi balina okumanya waliwo abakazi abayambako abasajja okutuuka naye nga si be bagenda okubeera bannannyini mbaga. Kyogezako okugamba Teddy yali lutindo. Teddy yali kati mu bino bye tulaba Teddy yafuuka olutindo. Yafuuka olutindo olugenda okuleeta essanyu ewa Bugingo kubanga Teddy yagaana okwefuga. Teddy yafuuka olutindo lwa Bugingo okufuna essanyu. Teddy olutindo olwo lwali badde lulungi nnyo nga lugumu nnyo ne Teddy yagaana okuvaamu olusajjasajja. Teddy yayagala kufuuna Bugingo nti yeye musajja ng'ate Katonda yagamba nti kati njagala kwogera ku basiraamu bagamba nti jjanayo omukazi yenna eri wansi w'ebigere bya musajja. Lwaki ye Teddy takitegeera ekyo? Ekifo ky'ogenda mponampona agamba omusajja munnange sweetheart ntukule bwe tusitukole bwe kyazza omutima yamugobanga bugobi. Bugingo yagamba. Bugingo yangamba buli kimu. Yakola ki? Yagobanga mugoba. Kati Bugingo yagenda okulaba nga tajja kufa ng'abasajja abasinga kubeera frustrated. Era Bugingo tukwebaza olw'okubeera nti wakkiriza n'oteewa butwa. Abo abasajja abasinga eyembeera bwetyo baba bamaze okuweewa obutwa. Era majority y'abasajja abasinga kuwalabyeko abakazi abeetugira nti omukazi yeetuze lwa musajja. Nkubuuza wali olabyeko omukazi nga yeetuga nti omukazi wuuni wali yeetuze omusajja mu lubulazi yamugaanye embe yeewadde obutwa. Naye abasajja bameka b'owulira? Oli otama. Nze naye munaŋŋamba nti nalidde. Tekijja kunzijjako mukwano gwange na Bugingo. Oli buladi wange. Ate nze bwe njagala omuntu mwagala. Bw'oba oyagala okukkiriza buuzaako mukama wo Kafuko. Omubuuze kati oli bw'amayaani nga yakwagadde. Nze kasita njagala omuntu mba mwagadde. Ffe ne munaatulwanyisa okwenkana wali munaatufuukira ettabbu tetujja kuva ku Bugingo. Mwasame buli kye mwagala okwasama. Mwasame. Kati ffe tubaganye okwasama muyina emimwa gyammwe muyina okwasama kuba Katonda yagitonda kwasama. Ate kati eno generation gye tulimu generation y'abasiru tujja kufa ku ebyo kubanga omuntu atali musiru lwaki oba olondoola ekintu ekitakufaako. Embaga ya Bugingo yawedde okwanjula kwawedde naye mukyayasama ne mwasama. Mwakoze omukolo kyaki abantu bali mu bitoomi naye gw'omanyi ate tukole tutya mu fitina yammwe ejja kukoma. Endiga baŋŋamba endiga zo waliwo azikuba emiggo okujja ewa Bugingo oba zijja lw'amafuta Bugingo g'alina. Ate mumugende okompola akasajja kalina amafuta mujja kukategeera. Amasannyalaze Bugingo g'alina voltage mitwalo na mitwalo. Anti era nze omusamize nze nina okumanya amafuta kubanga bw'agamba fire mu mizimu gyange gikyankalanamu
nkyankalanamu emisimu gyange bwagamba nti fire nkyankalanamu nze mala gizza buzanguliraga nti mwewome fire ye ebayiteko mwetudde no tukole ebyaffe tuyenye ensaasi zaffe kati mwabadde mwagala kunfuula culprit olwokuba nti bugingo ani ayogedde ku ddiini ye nze saagala ddiini ya bugingo nze njagala bugingo ng'omuntu ekiri munda wa bugingo kyenjagala sijja kukivaako naye munaakola mutya bugingo is my brother nanti balabaga nti bugingo nze ndimusamize bugingo mulogole tebaagala mbu ekyo kitwawule bugingo ayina ebibye bugingo ayina ebibye ayina obusumba bwe ayina emikisa gye n'amafuta ge ga high voltage ayina amasannyalaze mayitirivu akati nze bwe ŋŋenda ewe emisambwa gyange njiga musooke musigale wano obugundi ono omusajja ayinza okubaweereza faya omusigale wano fe tujja kuddamu tulabagane nga nvuddeyo bwe ŋŋenda wali nga nsabira nze nga bwenvaayo nga neegendera mu byange kubanga buli omu ayina ekika kye ate buli omu ayina norms and culture z'ekika kye so temujja kulowooza nti tujja kubivaako ebyo tuwalabye abavandume wadde balokole naye ate balina ebyambalo byabwe balina ne kalica yaabwe ebabeezaawo nze era nze kijeri sijja kulyejjako nabyo abaagala okuwulira nti bampita kijeri muwulira bubi nnyo mugende mwewe obutwa mufe nze okwejjako erinnya ly'ekijeri neewe obutwa n'enfa ndya neewe obutwa n'enfa anti tobaddeewo nga mbinnyonnyola kijeri ye kabaka w'abatuuze eyasemba e Rwanda yali mukwano nnyo gwa Muteesa kabaka waffe wano nze ate nze mbirivingira mu bwakabaka era tolaba Museveni anfuga naye anfuga lwa mmundu naye okwagala kwange kwonna kuli mu bwakabaka obwakabaka bwe naaliyagadde bunfuge naye tebulina mmundu ate nga ganye ekyapa mu ngalo yabigambye bimuliko bya kigundi agamba abantu kyapa mu ngalo ebyaki Museveni yagambye abantu kyapa mu ngalo mubiveeko ebyo anti kati Museveni yalina okukimanya tulina ebintu bingi nnyo emmengo byatategeera nga nawe balina ebintu bingi nnyo ekihuula byetutategeera nga bwe balina ebintu bingi nnyo ekazo mwankole nabo balina ebintu bingi nnyo byebakola byetutategeera naffe bino ebyekyapa mu ngalo abitulekere kuba tuli mu kukuuma ttaka lyaffe butukuuma ettaka lyaffe ng'obwakabaka kuba gavumenti ye bweneevaako waliwo gavumenti endala ejja okujja ejja tusanga n'ettaka lyaffe yaganye bannayuganda okuddamu okubiwuliriza tati kati bitya biri mu kooti bw'aba ayagala kiise mu palamenti akiwere ettaka lya Buganda lyonna ndiweze waba musajja nnyo if Museveni you are man enough go in that parliament and you abolish the land atenwa in Buganda. You go in parliament and they pass a bill. It's just simple. If you're man enough, go and you do it. Why don't you do it? Do it right now. Your Excellency President Museveni, do it and you abolish our land and you see what will happen to you. This is not a joke. No Oscar mumanye embeera egyalimu ey'obutamiivu ate obutamiivu butono nnyo obutakuleeta ddalu. Buluneke nkalaba akasajja kali well civilized kamaanyi kayina ekisa kagenda ne kamuyamba kati abayimbi bwe bawano bwe mbaga nti abayimbi abamu bali stupid nga muŋŋamba nti kati ovumaavuma nnyo kati oyo ali stupid yayonooneka yeetaaga rehab okusooka okumuddaabiriza baba agamba oli yamubba ssente anti bali abamuwa ssente abamanyi agenda abalumbe bamwongere endala anti accountability kisinziira bozisaba tozisaba bantu ngo obateekako ettamiiro better disciplined. That guy must be disciplined. Abeere ne discipline bamukwate akwate abantu bulungi kubanga ali mu kuyambibwa kaakati yafuuka ddaddo wa maati kisiimuula talina makulu
bw'omutunuulira yenna bw'ati kisiimula kyennyini kanywa omwenge ne kafuuka stupid ate kati nalabye ng'ono munne waako akabudaabuda ayagala okukazza engulu ate katandise kukola bya kisiru ebyo byekisiru sina nabugogera nti Oscar bivibumuze kuba tategeera is a doormat kyali awo rubbish rag takyalina makulu bano abalala actually Bruno K tonyiiga bano abayimbi baffe aboonoonesa abanywa enjaga abanywa waragi bakola batya tulina kubabudaabuda tonyiiga na kunyiiga in fact kitwale ng'ekitaabaddewo oba mwamukubyemu empiya mu disciplining mukwate mpolampola mumutwale mu rehab kuba yeetaaga rehab agamba tavangako kuba kyakutegeera bulungi ne sente zalina mu nsawo amanyi ne kyalina ozikozesa naye lwaki afuuka ekitagasa bw'aba amanyi sente obulongo bwe bukyali bulungi ye obulungi alaba nti abalina okubeera obulungi bafaanana nga ye yayinza okugamba nti omwana wange mukuzizza abeerenga Oscar nga ye bwafaana baba agamba nti akyategeera is stupid akakkane roll down yourself you Oscar roll down yourself leka banno bakuyambe leka kufrustrating ate bakuyamba ate kino ekyosika tekirage ne baartist abala bangi nnyo bebayamba ate ne bakyusa emidumu ne bagiweereza ate abazze okubayamba kati kagala okwonoona erinnya lya Bruno K lwaki ate bonna baartist bebamayamba bwe batyo bwe basinga okubeera agamba nti Bruno K yali agezezaako okuyambako ku bali abawunya tebalina gye baalaga kitegeeza nti oba nabo engeri gye bayawukana nabo yali yakubawula kati ate oyo Oscar tomuwala byayogera obirabya ddala omuntu omuguwa eddalu byayogera asobola biddamu ebyo bali abawunya Bruno K abafunako ki what did he gain from those people nze kyekintama artist wetufunayo abantu abalungi nga Bruno K is a young boy is young atiyogera bulungi muvubuka mulungi enze wetufu amanze bwenfuna artist omulungi simukuba nyongera kumupromotinga muwa amayinja mayitirivu kyovola maze sikuba bebe kulu sikuba chameleon sikuba bebe kubanga manyi obudde okubutwala ne Bob Wine obudde okutwala okuzimba Bob Wine omu kisuka emyaka 2 ne sente billion ne billion songo bana sente zibagenzeeko kuzimba amannya ako billions and billions of money kale n'olwekyo munnaffe Oscar simanya Oscani oba ado yagalowooza nti onoyogera ebyo otata ne Bruno K muziike mugundi ng'oleeta ettamiro lyo please drink your waragi take you in the home owummule weebake sooka weebakemuko ennaku nga 4 in fact senga tubale tusobola baali mukubya morphine awummula that pain killer emanye bubagikuba owummula n'ofuna good dreams n'owummulira ddala n'owummula okumala ennaku nga 3 nga tosituka bwogenda okusituka omwenge oba enjaga bikuweddeko okukkakkanya naye ng'ategeera tategeera omulaba yeetaaga rehab kati yeetaaga rehab asobole okuba nga avaayo namulaba nga yeekabyakabya naye abatamiivu bwe batyo abatamiivu omwenge bamuwe ebbaasa Bruno K bwe yali bweti myezi tewati yakwatako yadde ekisinga omululu yagende wakayanja amuwendala kayanja zaggwawo Bruno ekimuluma Oscar kutuuka eri nga bamugamba nti gwe twasooka okumanya gwe Bruno tugenda okumanya gwe ngo twamumanya dde okuva olwo Bruno n'atabuka nze nga baamanya nnyo Oscar ne Oscar nze nga samumanyi kinbadde mu gundi ya field ya art maybe he was not a very nice musician yayimanga mu big time ne ba resignature kale wulira ebyo sibiwuliranga nako resignature ye mumanyi ennyimba ze nzimanyi naye oyo Oscar mwamutusibyeko busibi tetumumanyi we don't know him nywa njagayo na walagiwo n'ebigoddo bye eby'embizi obeeraawo otherwise you're wasting our time thank you ekintu ekyo saakitegedde lwaki beekyanze nowe sinaba kuweebwa akalipooti kalungi but I'm trying to find out naye kyenabadde ngezezaako naweerezaayo aliima ka voice note nempeereza nefina masanyalaze ka voice note
nimbagamba please calm down. Eri gye tulaga yewasinga ssente bino bye mulwanira wano buno busente bwa sale buli too small, buli too little. Temubeere excited with those 7 billion, 2 billion. It's a 7 billion is waba wadde. Zijja mu katolu bwama yekka. The 7.7 billion zijja mu katolu bwama yekka. Not all the artists in the country. Little money, sente ntono nnyo. So abantu baleme kubeera excited because they are poor. Na China muleme kubeera excited na kwerwanya mutuswaza bantu balaba ba artist abaavu ate nga twagala kwebranding nga tulinamu naye tutandika okwerwanya tulaga tuli banaku nnyo tetulina kantu konna ate nga bannaffe tetuli banaku nnyo nga bannaffe abo balwanira obusetesente obutaliimu. Tuge ku bigambo ebyakozeseddwa ali manya amakulu tulabanga omukyala w'amaanyi n'ebigambo ebyakozeseddwa okwevuma okwo kati nanti kyotona kutegeera nti generation yammwe y'abasiru ogenda kunkola ki oyagala kubaako kikyoyagala okunkola generation yammwe y'abasiru etandika na bivumo erina kuggwa na bivumo anti si generation yammwe naye akole ki oba generation yammwe eyamulumbye n'amulumba n'amufuukira ettabiye ate gundi si generation yammwe fiina masanyalaze wamwe waba generation yammwe oyagala kutegeera bameka ba 14 ate Fikfa Maika yatuuse ku ddayo ery'okwogera mu bantu akyali wa kitaawe akyasaba transport mwana muto tamuteekamu. Those are young boys okitegeera wadwale batandika music nga bato. It doesn't mean tibali qualified to sit with big people like us. Okitegeera so abo tugenda kugezaako okulaba nti tubakkakkanya bakkakkane batereere bona twagala services abere twagala beeyombye bya kisiru kubanga ne beeyombye beekubakubaza siraba wajje balaga era basigalawo alima asigalawo nga yalima nagana akawala kange kafiina amasanyazi nako kasigalawo nga akaana kange. Tugere ku balo yawanyise balo ye mutuufu oyo Kasolo nanti yakati wabanga yagiwandiise walabyeko chairman nga agambye nti wawandiise kicha chairman yalina mandate ne powers to delegate anybody to write a letter. Kisinziira kati chairman ayinza okuba tebayita yagala kubeera dented wuyo alina mu lubuto alina olubuto mukazi wati mumuleetere ebyo ebintu by'abantu biki ne bagamba nti gwe gundi wandiika ne bawandiika ono n'asayininga sikiramu bukyamu bwonna. Big Eye alina kola kyalo Zakaruki bwabanga kye bamugobedde nga kyekyo lwaki tebamugoba ate Isaac Rucha tugenda kubatereza tugenda kwetereza. We go and sit down bale banyizeemu bunyizi nga boolaba era abantu ababeera wamu tebaggwamu kuyombayomba kola ki akati ffe tolaba federation yaffe abo abantu abasinga bagivumaavuma wano bagivumaavuma naye kati yakoze comeback ate bo bennyini baartist bagamba mugikomyewo federation kuba tetulina kintu kitugata kitwogerera. So president waffe Andrew Ben Kibuuka nze ndi vice we am just a vice naye kati nkya actinganga wa president ali mu bintu bya Buganda nnyo atambule. So any question mubenga muzithrowinga wange tubenga tutambuza ekintu naye malimalirize nga tetumumatidde oli ku Bokati TV leero enkya na luli Bokati TV